Kakati first of all nja kusooka ne family ya Junior. Junior mwana mu family. Obukambe bubeere butono. Kuba omwana takula mu maaso g'abakadde be. Mwe muli bakadde be abatagenda keera ku makya kusiimuuka. Ate nga naye abamanyi. Kubanga temwazze waabwe. Yagenza okujja gye muli nga abamanyi. Singa yabadde tabamanyi teyandizze nga mumuyise. Mwamuyise najja. Ekitegeeza Junior abamanyi. Kakati emmera mu addressinga. Mu addressinga ng'omwana abamusobya. Buli family eguluba n'abaana. Buli family eguluba n'abaana. Ne mirundi yagulubako n'oyo omwana. Ne beeweereza ebisongovu. Kati mubeera mumukwate mu ngeri y'omwana gwe mumanyi. Muleme mutwala ate nga abammwe be mwakuza nga mukuba embooko. Ono tagalamira. Akuzeyo omukubasembayo. Mu bamaama abasembyeyo. Kati naye mumukwate. Ng'omuntu oyo mu kiti ekyo. Kubanga muli bazadde. Omuzadde yazaala abaana 10. Mwaba abaana mubaamu agudde eddalu. Mubeeramu omubbi. Mubeeramu engineer. Mubeeramu dokita. Mubeeramu seeka. Oba pasita. Oba reverandi. Bonna basigala baana be. Era bw'ayita abaana bonna bajja. Kaakati bano abasirusiru abawumba tuntu abalumba family. Ate nabo mubasonyiwe. Mutunuulira ku ligase zaabwe ze bazze bakola. Who are they? Do they matter in the general public? Bas jibwako hadithi nti gundi yagamba. Omuntu alina amagezi n'agamba nti family eyagala kubba bintu bya mugenzi. Junior yakuumye family eyo. Mirundi alina abaana abayitirivu. Then baagala goba Junior babbe ebintu. Tukozesa obwongo obulimu. Tukozesa obwongo obutawabya muntu. Tukkirize tugaane. Junior alina ensobi. Oba olina amagezi nga ddala oyagaliza Junior ebirungi. Junior alina ensobi. Ate Junior kyalina omumanya family mwava family ki. Talowooza nti ye mulalu yekka. Ava mu family y'abalalu. Bw'abanga mulalu 20%, akimanye nti senga ali mulalu 40%. Kitaawe yali mulalu 90%. Kati yakimanye nti ate bali balalu pro max. Kati eddaluli amanye walikolera ne watalikolera. Ajja alikolere kuffe naye si kubali. Oli taata we twali tujja kumunenya nti agundi gozaala omwana oyo. Kakati ate bano tulina bye tutabanenya nti owaayi si be bamuzaala bagendeko mpola. Nga nabo bwe tubagamba okugenda empola nti oli mwana naawe bagendeko mpola. Si be bakuzaala bakulumirirwa kitono. Balina ebizibu byabwe ku mutwe bingi nnyo. Tobatikka kikyo. Tobatikka kizibu kyo nga ggwe. Naawe bayambe nga nabo we bakuyamba. Kuba taatawo yavuddewo. Kaakati bano be bataata baabapya. Kubanga Junior wano ku media buli omu amukuba. Kaakati abantu abadde basigaddewo ye family ye nga jaddukira. Kati bw'abanga ku media babujingo baani bonna obakuba n'ogamba tebambuulirira saagala bonna n'obakuba. Ekitegeeza oba osigaza family. Kati ne family bw'ogikuba obanga omuti gwe batemye zitapuruutu ne baguleka nga bagubisseeko ettaka. Togenda kuloka. Omuntu yenna akugamba nti family yo nkyamu. Junior addamu amagezi oyo omuntu mukyawe. Omuntu yenna akugamba nti abo basenga abo bakyamu ddamu amagezi mukyawe mulabewo. Kitaawe entalo ze yasembayo nazo za kulwana na Buganda. Teyatandika nga alwana na Katikkiro. Teyatandika nga alwana na Mmengo. Yatandika akolagana ne Mmengo.
yatandika akolagana n'abo bakatikkira abaaliko bajjebbi Walusimbi Baddaani Muliika n'abasigadde yatandika ayina byakola nga biyamba Buganda akyuse bukulu. Lwaki gwe otandika n'entalo za kitaawo ze yasembyayo gwe ozitandise? Bwe tubeera nga ddala tuli mwensa kubanga Junior kati nkubuulirira ng'omuntu omukulu ofunye ewawo olina amamotoka omuntu yenna alina ebyokufiirwa yeebuulirira yensonga lwaki omuvubuka yambala kondomu basanze beyeebakako basanga ono nga mwebakako basanga oli mu loogi basanga ono mu sauna basanga ono ku swimming pool naye omuvubuka bw'atandika okufuna ebyofiirwa n'atandika okukola ku bugagga azaddeyo kukaana ayinayo zipoloti ayinayo ku mayumba bw'aba mwezi atandika oyita ne kondomu tazimuvaako kuba atandise okulowooza ku maali ye atandise okulowooza ku byayinza okkeera ku makya n'aleka. Kati Junior bw'oba ofunye emmotoka bw'oba ofunye amaka bw'oba ofunye omulimo otandise n'okwebuulirira nti mpase taata yagamba kimuluma nnyo kubanga sinnawasa kitegeeza otandise okufuna ebyofiirwa kati tandika okufumiitiriza kubireka. Omuntu yenna osobola okuwoowa amawaggali naye tokkiriza kamera. Bano baakuzannya omuzannyo ogw'okusindika akatambi mu kamera. Ebirala byonna wabadde ojja yitawo naye omuzannyo gwa famire kasita bagukusindikira mu media ffenna ne tuli bangweka totulabira wano naye naffe famire tuzikaabya. Teri muzadde atakaaba ku baana ba leero. Ne Museveni oyo akaaba ne Muhoozi. Teri muzadde atakaaba naye kiina kkoma eri munda. Kati eyazze n'akwata akatambi n'agusuula mu public domain yakoze ekikyamu ekinene ennyo. Aga Katonda mu ggulu Junior twogeze mazima twogeze mazima. Teri muntu ategeera nga muntu wa buvunaanyizibwa ng'alina famire asobola kuwolereza ng'entalo kitaawo ze yasembayo gwe z'otandikiddeko taliyo. Kitaawo yatabukira ku mulembe ng'abantu balina ekisa. Kitaawo yatandikira ku mulembe nga baalwanagana nabo abayinako ebyafaayo. Abo bakatikkiro balina ebyafaayo ne kitaawo. Bakolangako bonnoko ku CBS ng'oyo katikkiro akyali looya nga tannafuuka katikkiro. Abo bannambooze Tamale be yavumanga baalina ebyafaayo ne Tamale. Abo baganda abo baali tebasobola kujja kumala galumba Tamale kubanga bali baganda be bamugenda kitono nange baganda bange bangenda kitono. Naye kati gwe oli mwana toyina byafaayo na Mayiga olumba waaki? Mayiga takulinaako kisa takulinaako byafaayo. Tolumba Mmengo tekuyinaako kisa tekuyinaako byafaayo nga bye yalina ku kitaawo kuba Mmengo ye yamentalinga taatawo ye yamuwa platform n'ayogerera awo ye yamukuza era bw'akeera ku makya n'agikyukira. Waliwo ensobi gye tutaamanya mpaka leero teri amanyi nsobi eyo we yava. Mirundi akubye Mmengo mirundi akubye Mayiga n'atuuka n'okubaako obumukko bw'asekereramukko ku Ssaabasajja naye nga teri ayinza kunyumiza buzibu bwe bwava. Ne bwe tubuuza oyo Kweza agamba nti amutegeera nnyo ne bwe tubuuza Kasuku teri ayinza kubuulira buzibu butuufu obwa Tamale mirundi siniya we bwava ne Mmengo tali ayinza bukubuulira. Era olunaku lumu Tamale kubanze mbadde ndaba Tamale nze twatuulanga mu Bank of Africa awe Kawempe nga ku macoze ku banka naye nga waliwo TV musooka laba mirundi nga bateera babayita biseera ki sebo bannange mujje nga abantu balemedde ku mirundi nze omu abaatasegukanga nga mirundi alaba. Mirundi ye musajja yekka mu Uganda yonna abadde akola mushuzi behind ngatto atozirabe wamwe temwambala ngatto nawo talina magezi. Mirundi ye musajja abadde akola program nengisanga ku YouTube nenjiraba nenjimalayo mu Uganda yonna ali ogu.
Mu Uganda yonna omusajja abadde nga mirundi abadde mwogu. An entertaining person. Mu programu ye. He is entertaining. He is educating. He is well informed. He is mirundi abadde genius. Aga Katonda mu ggulu wano tetusobola kuddamu kubeera na muntu alinga Tamale mirundi senior. Taliyo. Era ekigenda okuviirako ebizibu kulowooza nti osobola otambula nga ye. Tebagenda kukubandaazaawo. Kulayirira aga Katonda mu ggulu. Wallahi billahi tallah. Weewaawo mazima ga Yesu Kristo. Mungu ne nabbi tebagenda kuwa chance ewangaalawo. Singa onaagezaako okutambula nga kitaawo. He was a very informed man. He was a very educated man. He was a man with history. Abadde amanyi. Mirundi ng'amanya waakuba ne waatakuba. Amanya nti bwenkuba wano nyinayo backup yeeno. Bwenkuba wali backup yeeno. Ffenna kati abalina obwongo twamukoppa. Oyina okubaako n'enjuyi. Mirundi was very indisciplined. Toyina magezi kali wagamba Mirundi was indisciplined. Mirundi was a disciplined man. Mirundi yamanya embeera ze nti amu arrogant nga tatambulira mu bantu. Gwe mpaayo oyo wasanga Mirundi ng'akyadde ewammwe. Oba akatambi nti Mirundi yakyala ewa gundi. Omuntu yenna amanya embeera ze tabeerabeera mu bantu. Tabeerabeera mu bantu. That is me. One, saagala kubuuza. Kiŋŋaano kyala. Nze ebintu by'okubuuza bimalako emirembe. Abaana ne bajja bonna ne bafukamira bakubuuze kimmalako emirembe. Ekyokubiri saagala kumpisa nga wakitiibwa ono najja ne yeewombeeka oli najja kinkuuma era nga siri mu bantu. Buli lw'omanya embeera zo manya n'engeri gy'ojja okubeera mu mbeera zo. Ye mirundi. Mirundi abantu baabadde ng'akyalira ng'abasinza businza. Bamuwa ssente, bamujjanjaba, bahaamu, babujingo. Ng'era mirundi alina ebikonge bye bye yeewaanisa. Bamuhoozi nga ddala muhoozi ze true friend. A true friend nga tamwekwatako bwekwasi. Babujingo nga mujinga amukubira aga owaayi. Ogamba otya, obulwadde buli butya, n'amuweerezaayo ku ssente. Hamu nga amukubira owaayi ogamba otya, n'amuweerezaayo ku ssente. Lwaki bamuyinako ebyafaayo bali babadde banne. Kati tonnazimba bantu benkana bwe batyo. Ne gwe tubadde tulowooza munno ye Kasuku mwetwala misinde. Oyagala eno ku media oveeyo n'ewammwe oveeyo mu mawulire osigalewa. Buli muntu abaako ne waakutte. Buli muntu abaako ne waakutte. Omuntu yenna buli lw'osigala mu bbanga nga toyinaako wookutte. Oba oyanguyiza omulaba okugenda kwo. Either obeerawo ng'abantu tebakutegeera, oba obeerawo nga bakumanyi nti oyo tomukwatako. Wa famire ya mirundi, baganda be bali mu parliament omwo, abalala bali wa president eyo mu state house, abalala kati baganda baabo bonna obejjeeko. Ogenda sigazaani. Ogenda sigazaani. Omuntu abaako n'ababe. Hamu si munno. Ekyo nkikuddiramu. Hamu level ebaawula nnene nnyo. Hamu asobola omumala omwezi nga tamanyi kifa ku junior. Ekitaaliwo ku kitaawe. Kuba yakumanyira ku kitaawo. Kye kimu ne muhoozi. Muhoozi ayinza n'omumala omwezi nga bino natabimanyi. Muhoozi tasobola kukubira simu nti jangu nalabye mukuutanye ne famire. Luli Hamu yayinanga essimu ya kitaawo nga kimwanguyira omukubira namugamba owaayi junior jangu wano. Nga ne ya muzeeyi agiina owaayi muzeeyi jangu wano. Naye kaakati abo basenga abayina ennamba zaabwe. Anaabakubira banaamuwuliriza. Kubanga naye oluusi awuliriza baate. Kwa kuliko senga omwawo nga senga wa Hamu ddala. Oyo mukazi yabadde mu yero. Nga bw'aba ayogera Hamu aba afukamidde. Kati Hamu agenda wuliriza, agenda kuteesa kingo yesenga ali mu ddiiro.
bakuzannya omuzannyo gw'okukasuka akatambi kano ng'otudde mu ntebe nabo ekitegeeza abadde obamanyi bwe wazze w'abazadde bo bataata bo b'omanyi kuba singa abadde tobamanyi tewandize ekyokubiri ne bakuzannya akatambi ne bakasalamu ng'obasaba otangaaze ate ng'entangaaza gy'otangaaza ng'olagira ddala nti gwe wamalayo we bakatandikidde ne bakaweereza kati public ejja kukusalira nakugambye nannyini mufu akwata wawunya bana abakuwagira tebasobola kukwata wawunya kuba si bannannyini bo oba ntegeera tewali ayina magezi agenda kukuwagira Junior kubanga saagala osigale mu nsi ng'olinga kitengejja olina okubaako n'ababo okujjako singa obanga oli mwana w'ebukojja it is different singa obanga oli mwana w'ebukojja bw'obanga wakulira bukojja nga bano bakulabye bukulu ng'ebizibu byammwe bukojja bwe bubimanyi it is a different issue kuba mulimu abantu abakulaba ng'okuze ne batandika okulaba ku social media ne bakuwulira onyumya bahamu bamuhoozi n'atandika okulaga mbu akumanyi nnyo it is a different issue ng'oli mwana w'ebukojja naye bw'oba okulidde mu bano baganda ba taata bo nga bakumanyi nga naawe obamanyi ng'era bwe baakuyisa era n'ojja era nsonga ndala nnyo bw'oba obamanyi nga nabo bakumanyi ng'era ozze ng'obalaba kuba si buli omu nti agenda kukubeererawo tulina abantu ba famire nga ye ebibye takuweeredde takoze eki naye nga ye ebibye alo bangambye wavumye kitaawe kituufu tyataata alimba nzeera ebiki asaagala ddalu enkyakeera oba olina ssente bw'oba tolina ŋŋamba nkuweereze nkwagala wange abo gye bali nga ye oda kutoka kwa genero tomubuulira ebyo nga talina kyagenda kukeera nca kukuyamba naye ng'ayina oda nga ne kitaawe abadde amutya kuba nze taata wa mirundi muwuliriza ebbanga tanyoomoolangako famire ye tanyoomoolangako famire wulire ono malaaya mbu mukyala busuulwa gwe malaaya gwe teri famire etalina bizibu gwe balowooza olina ebizibu olwakuba oba wayenda ku kitaawo oba kojjaawo si bye ebizibu ebisinga ffenna boolaba wano tukaabya famire naye tusigala nga bwe tujja mu mediya tweyuliza mu nnyumba eyo naye mediya bwekuzannya omuzannyo akatambi n'okasangayo ng'omanya ebizibu bizze kati bamalaaya nga mmwe mugenda owabyo oyo omwana akyali wansi nnyo Junior bw'aba alina omutwe omunene nga gwa kilo 10 omutwe gwokka nga gwa kilo 10 kano mukasalemu taamala emirundi Junior bw'aba alina omutwe nga munene nga gwa kilogulaamu 10 njagala okuva n'olwaleero akimanye nti yava mu famire y'aba mitwe minene kati ogwa ssengaawe munene Pro Max ogw'abataata be munene Pro Max bali be bakuzaala muli muva bwe babanga tebabaddeewo ng'obalabye bukulu tobamanyi okuza obonaabona na maama wo yaweerera ebyekika tobimanyi tobitegeera okulidde bukojja nga be bukuweerera oyina enkizo okeera ku makya n'obarabishinga awo ne kabaka bulamu alaba naye bw'oba ng'okulidde mu kika ng'okulidde mu famire sigamba Junior yekka ngamba mwenna ng'okulidde mu famire yeesigala nga famire yo ekirala sooka weetunuulire weepimeepime nga tonnava mu famire bakwetaaga kyenkanawa era gwe obeetaaga kyenkanawa bakwetaaga kyenkanawa
era gwe obeetaaga kyenkanawa kubanga taata wamala okufa taata wo bw'aba afudde kitegeeza nti mulimu abantu b'obadde teweekubako ng'ogenda tandika obbeekubako lwaki obeekubako ogezaako naawe otteekawo nti nnyina gyenva bw'oba osobezza ng'omuntu asobola onoonyereza naga omwana ono ti oyo mutabani wa mirundi oyo waliwo muganda yo wano ali ku paalamenti awo bamuyita John Mirundi yogerako naye bakwatagana nnyo ajja mugamba kaawulire olinga akwata essimu alo John Mirundi ogamba otya muganda wono kiki kyaka kati mbadde nyayogere ne taata Sali ngenda mugamba mukwatagane ensonga ezo yazimala ng'olinako ebatuuza ensonga zo naye bw'ona avaayo mu media nga buli omu omukuba teri mu media akusobola ne mu famire teri akusobola teri agenda kukwatibwa kisa kuba tebalina we bakuloopa kutereeza bajja kubalula bubaluzi bali bahamu boojuliza babadde babuulirira kitaawo siggwe era nga Mirundi ayogana ngama hamu wamulabyeyo hamu wamulabyeyo Muhoozi wamulabyeyo baali bangaana okumpa ssente wano nenkubira Muhoozi ne mugamba bano bagana Muhoozi n'abakubira n'abagamba muwe omusaala oba akoze oba takoze mumuwe omusaala ne bandekako naye abaana abo baali nga Muhoozi Mirundi akulaga nti ye ne Muhoozi wayagalira amutuukako is it the same to you nze sigaana kwekyankuula okwekyankuula ffenna twekyankuula ffe tusingawo kko naawo ffe boolaba tusingawo kko naawo nga twatabuse tuba balala nnyo naye we know how it must be handled tulekayo lupoholo tumanyi gye tukaaba tudda tatata John waaba akalubye kankaabe nga nzira wa taata Sali taata Sali akubire John amugamba waayi ate omwana Sali naawe oli mukambwe nnyo Sali nedda Sali nedda kanzije gwe tuulaawo mu mmotoka kanzireyo Sali ambuulire tugende owaaye Sali nziza kiro omwana mugobye waaki ensonga tukaaba tulina we tuddukira naye gwe bonna obalesse mu ddiiro baganda bwe wabavu mugende wa Katikkiro odduse olagawa okakasa amwana asigala akolagana naawe ng'otandise olutalo ku Mmengo ng'oli muto hamu ayambala ekitimba nti yakutuma Minisita Mayanja guli omusambwa gwa Buganda ogwa Mayanja omulongo omukulu Mayanja abamu temumanyi Mayanja bwe kiva Mayanja linnya lya musambwa omukulu ogufuga ennyanja Mayanja omukazi abanna Mayanja era gitambula egi Mayanja atambula ne Namayanja kati lyerinnya ly'omusamba me babbulaani Minisita Mayanja asobola okwewaayo atambule naawe ng'ovuma Katikkiro n'olumba ne Mmengo ayambale ekyo ekintu nze kale nno nze sirabamu buzibu kuba akuyise kuba ekyasoose baakunenyeza ne bakugamba yimirira wali ffe bena tubikola beera nga gavumenti beera nga abakulembeze be a possible leader yanyiiga n'akusabula oluyi ne bamuyita najja n'agonda ne bamubuuza omusajja wakubye waaki naga bannaye ebyokumukuba nyinza okuba kale waliwo ekyasobye naye musaba nsonyiibwe yaga naye musajja ono nga muntu mulamu nnyo kyavudde ku kyakkube oba amuwaayiriza all leaders play that contempt card naye gwe bw'onaaba mawaggali ku social media ng'oli mawaggali ku bakulu ng'oli mawaggali n'ewaka mu lujja no one will give you a second chance beerako ne sayidi gye bamanyi nti at least abeera nnyo ne bagunda naye bw'abeera eyo aba mugonvu omuntu yenna ayagala okukaluba olubeerera bw'atyo bw'aba
Chovola banembwe kaluba ne kaluba ngeri waabwe naye bwebe ayiteewa mmwe n'okwata ku ttaka tesobola kaluba omusinde gweteekako naye gisanga ewaabwe ekulabirawo negamba yeggwe kennyini nkumanyi ogenda owulira etandise nga bagigamba tayiga geremeddeko golaba esituse nti oyo yankuba nga mpisa ewaabwe naye azze ewaffe wuunazze yono tekulekera era omaliriza bagiggalidde mu kayumba kati n'omuntu bw'ati bw'alina okuba. That is how a normal human being bw'awangaala oyina gy'okalubira ne gy'ogondera naye wonna toyina kaluba. Kakati omuntu ddala Junior twogeze mazima mu ntalo zonna otandike ne za Buganda amawulu ga kitaawo n'agasobola kubanga Junior taata waalwanye taatawo waatuukidde owummula ng'abasinga omwagala abamuwolaba enkya n'eggulu twakiraba dda nga tugaa nti n'omwana omuyaaye ono asaanye awummule ng'akola zirayivu n'akaaba n'akuba mu ngalo n'akaaba ng'omulaba waliwo ebintu ebimutawaanya nga memore ze zidduka nnyo kale ebintu oyagala bitandike kutawaanya kw'egyo myaka. Omanye ekirwadde ekirumanga loneliness kye bayita obwomu. Omanye ekirwadde ekirumanga kye bayita isolation. Okuboola. Omanye ekirwadde kye bayita nga isolation. Nze sikuwagira. Sifaayo wona engeri gy'onaafunamu message eno. Naye nze sikuwagira ate siri kuwagira. Basenga abo bamanyi bazannya omuzannyo bakuyite otuulo osirike obawulirize omugambe senga bali aba social media be banteekamu ebigambo naye bwe mba nasobezza mu nsonyiwe baveewo nga bagamba omwana oyo Andi omwana afaananye kitaawe omuwulidde waatuzannya akazannyo annange Junior gwe oveewo ogende enkeera bakulabe kasukula ivu nga yeyeyeyeyeyeye ng'oli mulala bagende bakasukwawo batwonoonera abaana naye oli bwakuzannya kaadi nakuba bakule kikkirize kigaane buli akuwagira bw'onaamunyiiza kyagenda oleeta buli akuwagira bw'onaamunyiiza kyagenda oleeta okola ensobi ku kyalo tugeze oba nobba oba ensobi yonna ne babeera bakuwaayiriza asooka ku poliisi abamuzaddewo naye bw'ajja ng'akugjayo bw'akugjayo akugjayo akuwakanira era akugjayo agamba b'ofiisa tekisoboka ofiisa omwana ono tayinza kubanga yabbye ofiisa nze omwana wange mmumanyi akuwolereza naye bamutuuka eka okola ensobi ejo asooka okukulangira obubbi yakujja mu kkomera gwe zunga nnyo ekiro anti onoonya byakubba gwe genda obba abantu baddemu bakwate gy'ozungireyo mama ate nabbirawa taata nabbirawa wanako nga nzibye kale kasasa akujja wano mu kkomera nga bagamba wabbye embuzi z'abaana yasooka okikulangira muli tekimuvaamu ky'omwana ono bagaye bamukutta bbi takirumiriza naye muli akitereka n'agamba kanninde ndabe so ffe Junior bwe yafiirwa buli yakusanganga bambi nga mwalabye nga mwafiiriddwa wejjoli wa family nga mwafiiriddwa bambi munnammwe mawulire mirundi mutabani we nga mwalabye biki kati tulina step mu kwogerako kubanga
Mama wenze nawulidde Kasuku agamba nti Junior baamuyita ogende wa Katikkiro n'agaana. Kyesimunenyeza mutuufu kubanga ye tayagala nkolagana yange na Katikkiro. Ekyokubiri ebyokwetonda sinze namuvuma, sinze navuma Mmengo. Naye bwe mba mmusanze mubuuza ne twogerezeganya. Sina nsonga lwaki abagenzeyo mbavuma ate naye ne mmulumba. Awo ensobi we yava. Ate ngambo ne maama we yagenda nabiwulidde Kasuku. Mu maama we yagenda oba n'oli omuwala bamuyitaani. Kali munnaye Junior nze nja kusibirira entanda. Abakuwaga bakulimba. Tebasula gy'osula. Tebabeera gy'obeera. Ebyo byonna ebikolebwa famire n'ekugobaganya birwaza maama wo mutima. Maama wo kati agenda tandika olwala endwadde ng'akyali muto. Eza pressure, sukaali, endwadde z'omutima. Naye nga lwaki azirwala? Azirwala lwaggwa omwana. Lwaki? Tenofuna warning, eri ofuna warning. Enofuna warning, eri ofuna warning. Kati ne maama wo gw'otwala nga maama wo, naye agenda tuuka ekiseera ng'akaaba w'otali. Ng'abeera akaaba. Kati ebintu ebimu tubireka to spare oba to elongate the life of our parents. Nga wandikikoze. Neno ga mama bw'anaawulira ntuli mu zino ntalo. Taata bw'anaawulira ntuli mu zino ntalo. Ajja kulwala. Kambireke, kanchireke, kammuleke. Engeri gyali wali bijja mmutuukako. Engeri ebintu ebimu bitukuuma nga tuli awo. Kati kkiriza oba gaana buno obutambi nnyoko bwamulwazizza. Okitegeera? So nga singa abazannyo omuzannyo omwangu ennyo n'okkakkana tewali nsonga lwaki tokkakkana. Kubanga kamera wagirabye, kamera yadde kukwata ng'ogiraba. Okitegeera? Kamera yabadde buli firimu ebeera ne behind the scene. Buli firimu ebeera ne behind the scene. Oyina sigalawo no batunuulira nogaanye taata sali. Ebintu ebimu bansonyiwe. Kuba saalabyewo musango munene okujjako ogw'okulumba Buganda ne Katikkiro. Gwe munene oguli awo. Ate sibe balina okugukwasaganya. Bo baaliraze nti bakunenyereza mu public ate naawe n'olaga nti ogonze. N'ogenda. Nazino malaya ze Dubai eziri wano talina amanyi waabwe mbuze zikuwagira. Sinalaba yayina magezi yakuwagidde. Sinalaba ayagibwako hadithi mbakuwagidde. Sinalaba yo muntu yenna alina magezi mbakuwagira. Omuntu akaluba Junior, abantu tukaluba. Mulio gumpeddeko. Omuntu akaluba. Fenna tukaluba. Junior fenna tukaluba. Fenna tukaluba. Ebyataata babadde tebamwagala tebikwatako. Bali baganda be. Nze bwe mba njogera ne baganda bange. Bwe mba njogera ne baganda bange. Tetuogera ate nga bwe nnaayogera n'abaana. Kale ate baganda bange baboogera nange. Ate si bwe tuogera ng'ate tulina gye tuli ewalala. No. Buli mwana akaluba naye kamera wagirabye. Banambulizamu naye lwaki oyisa amatama. Nnyoko yankuulanga kati sente zonna ze nali nyoddemu amata naziwa nnyoko kwe yakkuliza. Okitegeera? Nze family sijja kutandika ginenya kubanga family yeegasse lumu. Singa abaddeyo abasigadde eno nga ne bano basigadde eno nandiwagidde. Naye okuviira ddala ku family yagenda Mmengo mpaka kwene etuuzizza olukiiko ate neekuyita mu lukiiko n'okola ensobi n'ogendayo. Wakoze ensobi bw'oba omanyi
tobatwala nga kinene kiri awo wabadde togendayo naye bw'oba wagenzeeyo waba wadde ekitiibwa n'ogendayo yo kamera ali mu kulikodinga biriwo byonna olaba kyokka ate n'okkiriza ozannyire firimu mu kamera ensobi we yavudde olaba tulina ebintu bye tukoleyo naye omala amaga n'olaba n'obaza nga tewali kamera kuba essaawa yonna bekagendera ku social media bwe bba waliwo omuyimbi bamuyitanga Jamal Waswa bambi ng'ayimba bulungi ng'ayimbira abakazi bagenda nga bafoosinga maama w'ebigambo nga bijja ku kamera Jamalu ayimbira abakazi talabirira na maama yeri tu bamukyawa Jamalu yaddawa musajja watu obali Stockholm mbuyagwa ddalu kati kadi y'okuleeta ebintu mu social media inzibu nnyo famire eno singa ogitegedde bukulu kiralamu ng'ogitegedde bukulu kiralamu naye bw'abeera nga famire ozze nayo kuva wansi nze nyina bakitanga batasobola kumpita ne ŋŋendayo gye bali bangi ng'asobola okumpita ne sigendayo kuba ekisooka ennamba kwakubidde sigimanyi ekyokubiri namuwulirako ne simulabangako kali nno nayo ki ekyokusatu ndi mwana w'ebukojja yali luddawa osegeera nogamba nti kakati nyina maama ntasobola kumpita ne muwuliriza lwaki maama yaloganga maama waffe okufuula okufa maama waffe akuzaatugamba abonaabona lwa muganda waffe ng'oyina reasonizi sigendayo mbu ate ntuule mu ddiiro lye mulangire buli kimu ensi eno efugibwa bukkakkamu oba si bukkakkamu efugibwa kwefuula musiru in most cases weefuulamu omusiru naye bambi nga toba musiru osegeera toba musiru ozannyirawo buzannyizi kaadi ab'ekika tebabangako babi bonna olina okubeerayo katolaba abantu omuntu ageera ku makya n'ogandiza ekikasi kyagala nga maama we yabazaala abaana nga 6 ng'ate olutalo birekeewo tobijjaawo giteekaawo ng'ate olutalo mwenna mulumanyi nti gwe ne baganda bange 5 tetukwatagana naki osegeera tetukwatagana ne bali ab'ekika baagala tuloga bazze bakuze batuloga taata waffe tetukwatagana naye tuli 5 akuze atuloga tatulabiridde nga mulina ennamba ewera tennaku bwekuluma ennyo olina gy'olaga n'ogamba muganda wo naye omanyi nti bw'ozaala omwana omukazi n'amusuula maama wo yafa oyina ewa muganda wo gy'ogenda n'otamusaba naye n'omulagira gundi beera n'omwana oyo ebyango bimanyi nga ne bw'asobya atya wayi mwana wa mwannyinaze ono naye antawaanya waani wa juniya yamuzaala mu kikazi ne kimumanyiira awo ne kigenda naye bonna baba tebali ku sayidi yo waliwo wogenda otuuka nga nze mbabuulira ne bw'okola ssente ez'enkana wanga toyina famire bw'obeera mwavu olaba famire teyina mugaso nga tekuyamba naye bw'oba mugagga ate oba oyagala nnyo oyambe famire mirundi kye yagambanga Tamale Siniya ti omuntu buli lwalwa mu buyinza ng'agamba Museveni famire etuuka n'egejja n'abeera nga famire ye mukontrolinga kitegeeza ki ti omuntu buli lw'okula
family je gaziwa naye ate kakati gobo okula nga ate family ekendeera nedda banaye ennaku eruma ng'oli bw'omu ennaku eruma natalina gw'okaabira n'ekirala abo bataata ne bw'obeera nga be bakyamu oba biki n'okita ne batakumenya n'owuliriza n'osituka n'obeetondera nga tebakuyamba tebakuwa mulimo tebakuwa mmere n'ogenda okola bibyo naye era nga bw'omusanga taata osibye otya taata bulungi ogamba otya eyo taata Gashumba yagenda ku parliament waliyo omuvubuka gwe yasangayo omuvubuka yamukolako bulungi nnyo naye teyategeera muvubuka oyo mu kufa kwa Mirundi lwategeera nti ono omwana yanfangako kubanga ndi mukwano gwa taata we nga ye takimanyi kati ebyo ebintu bonna tulina oleka abantu nga otambula naye ngoga nti awalo taata wange awo ne bw'aba afuuse ekingo ogenda mugawo wayi taata kino ne kiri nti kale nkiwulidde naye tujja kulaba n'ovaawo nga muli tolina nnyo buzibu naye ligase ya kitaawo Junior nzibu ya kumenteininga bakuzina embizi eziri wano byana babizalira ku mataga mbizi bikuze binuuna mataga mbizi ga buwunga bikuze biryawo mu Junior lwanirira ligase ya kitaawo ne kitaawo yatuuka ne muzitowerera nze nalabanga Mirundi nenkaaba n'amaziga nga Mirundi abeeraawo n'akwata ku mutwe n'agamba naye n'akaaba ne bamusirisa busirisa genda obuuzaawo ba Simon Muyanga Lutaaya gwe kwali tulaba kitaawo ffe twali tumulaba genda obuuzaawo bakwezi ng'atuuka n'akaaba ng'ayina ebintu ebimucunya kye bayita life ng'ali bw'omu is isolated kubanga yanyiiga naye ejjako omuntu buli lwoyo ejjako abantu okaddiwa mangu kubanga buli kimu kibeera kikuli bubi buli kimu kibeera kikuli bubi n'olumbe terunabaawo bwe baagala gabana bintu bya Mirundi bagabane ki Mirundi buli kimu yaleka akigabidde famire ye mwe mugabane kino mwe mugabane kiri mwe mugabane kino tewali baakikaye bagenda gaba Mirundi yeegabira ebintu bye kati ab'ekika baagala kubba ki ab'ekika baagala kubba ki tewali ize lwaki ab'ekika mbawe ekitiibwa kubanga Mirundi tebagenze mu lumbe tebagenze mu dduwa tebagenze mu kusaba bagenze mu kutaanya nsonga ne bamuyita najja yategedde ekimuyisizza n'ategeera ne gy'alaga okitegeera yategedde ekimuyisa n'ategeera ne gy'alaga n'ategeera n'abamuyita omusajja akubuuzizza yimirira wali tebaagala onnyonnyole ng'otudde situka ogenda oyimirirewo oba si kyo tukole ekiddako ko gwe ntukole ekiddako kiba kikulidde in the general public kiba kikulidde nze Junior akubuulira ensi egenda kukaluubirira waliwo akaseera kogenda otuuka mu maaso awo nze nagambanga Ibula mukasi oyo gwolaba yantambulirako okuva mu November December January naye nga Ibula gundi ye yasooka Ichuli n'amukubira n'amubuuza n'ankubira nangambadde njagala bagatte ne Ibula azze wano nampa ebyokwogerako
nangamba tukwogereko ne mugamba Ibula wesonyiwa omuntu atakuliko olumbye omusajja ebbanga eyo naye omusajja oyo akulesse okumala ebbanga tomanyi nti kyakulowooleza muleke ne mugamba bwe kiba kisoboka kankuyite tutuule naye mumalirize ensonga zino ne Godfather gwoliko mulwanyi wa ntalo Ibula bwana Godfather bwana akusitukiramu togenda mwagala isimanga yabiŋŋamba nangamba njagala nkubira omusajja ono mbagatte ne mugamba nze sina buzibu kuba Ibula simuyinaako buzibu bwe yamukubira Ibula ayogera bingi ye bwe yadda nangamba ne kiggwa Franka Gashumba ye yaddako nankubira nangamba Ibula ndaba ebigambo byakwogerako naye nga si birungi Ibula ono nange yanjogerako ko kumala ebbanga nerumu mbandi awo nga zze kunzijjako interview namusonyiwa kuba yali akyali muvubuka muto ne nali manyeeze enkola yazivaako nengenda mukubira tukwatagane kuba ndaba ate gwe omusiriikiridde nakubira Ibula twasinkanawo ku Sheraton oba yali Serena nze Franka Gashumba waliwo Haji omulala awo bamuyita bali ajani mwerabidde ne Ibula n'awanda omuliro Ibula bw'awanda omuliro Gashumba n'amugamba naye mwali esonyiyagane ono nze nakusonyiwako ojjukira wanjogerako ne biggwawo lwaki gweno tebiggwawo Ibula yagenda awera ne ŋŋamba Gashumba njagala ompe ebbanga ttono ngenda kulemya Ibula Uganda buuza Gashumba kubanga Ibula kati andaza ayina kyagoba ze nalowooza ayina nsonga yejja kuggwa naye ndaba si mwangu nakwata Ibula Ibula yatwalibwa nga ali ku mpingo mpaka uwe ekagoma manya ku office ekagoma n'atwalibwa mpaka uwe eri ku lw'essanga ng'emmundu ze zimwetoolodde ne bakole uwe search nga baneiba bonna bamulaba Ibula n'akomawo n'aleeta balooya abayitirivu ayina okumukolako ku poliisi teyajja olunaku lulamba buli looya n'agenda Ibula n'asigalawo bwogu n'atandika n'okukaaba ku maziga Ibula yagoba omusango nga bamweyimiridde n'akozesa buli ekisoboka ajjayo fayiro eyo wallahi state yagaana okugala fayiro mpaka nakati Ibula ng'alina option yagi yakufuluma dduke n'afuluma n'adduka ng'amaze n'okukola omusango omulala waliwo ministry emu gye yalumba ne ba exposing ebyama byayo byonna ne giwereegi Ibula ne gyali yakozesa lupapula lwa bondi gye baamuwa okusaba asayiramu naye nga byonna biva ku ki bantu kugamba nga towulira kuba Ibula alya nnyonoona naye nga Ibula buli bamugamba Ibula tawulira ne mugamba Ibula nze gw'oliko ne mulwanyi nnyo saaga akwononerako obudde bwe naakwononerako obudde ngenda kukumerako kigenda kuyisa bubi Ibula yagaana owuliriza sawundi kijye mugamba sawundi eri mu mmotoka gireke okitegeera kali kyenkusaba mirundi bw'olaba ekintu abantu bakivumiridde tokkiriza kukisigalako bwomu nze famire sigiinaako buzibu naawe sikuyinaako buzibu naawe sikuyinaako buzibu naye obuzibu wembulina you are still at a tender age zino video bwe zisigalawo bwe zijja bwe ziti kiba kikola bubi kikukuba
Munsi tosobola wangala nga togambwako. Kati nze tamale ngenda kubuulira ebisembayo. Ekintu ekyaviirako Isima okufa kankikubuulire. Isima Ichuli yamala ebbanga nga nnoonya. Kubanga nze nemanyi ng'omuntu atalabika. Nemanyi ng'omuntu atalabika. Kaakati bw'amala ebbanga nga nnoonya, olunaku lwali lumu bambi nannemerako okumala ebbanga. Nangamba nyina ebintu bye njagala tukkaanyeeko, nyina bye njagala okusomerako, onnyambemu, nyina kyembala, nina akasente ke njagala okugoba. Godfather jangu wayinza okunnyamba mu kino ekintu. Isima yalemerako nnyo. Kaakati nandagirira ewuwe ekyanja. Sawa zaalinga 2:3 ze nagendayo. Bwe nagendayo Isima najja gyendi okwogera nange. Isima yayogera nga yeekweka, ng'ayogera atunudde waati. Kaakati nga nange omuntu ayagala ennyo okumanya, neefuula ennyo taking engagement ennene mu mboozi nga bwe musemberera. Isima ng'awunya omwenge, nga ne bw'ayogera oguwulira, nga n'endabika y'omulaba nti taliiko. Kati Isima aba ayogera n'aŋŋamba puroguramu ze yali ayagala okukola ekyo ekibiina kya Bloggers Association. Kakati bw'akola ekibiina kya Bloggers Association ng'ayagala nzije neesimbewo naye nga nyina omuleka awangule. Kati bwe muleka awangule nze mutwale mu kkooti. Bwe mutwala mu kkooti adduke wa sipiika yeekubira enduulu, kuba ali akoze omukwano ne sipiika Amongo amuwe ku ssente. Ekirala timuyambeko okulaba nti Wisdom Kaye azze okwesimbawo ku lwa NUP. Tumushadolinga ffe ababiri ab'NRM. NUP ebeere nga tesobola kujja nejjawo kino kintu, kuba Kaye yali tasobola kukkiriza mmulekera, naye ate nga nze nsobola okukkiriza ne mmulekera. Ye yali agenda ye nga gyambaliramu okubeera nga betwesimbawo, era abo aba TV abamu yali abategeezezza batuwe ne debate na biki. N'aŋŋamba Godfather, abantu baali batukyawa, tugezaako kati kudda buzzi mu bantu, n'akaaba. Tugezaako kudda mu bantu, abantu batukyawa. N'aŋŋamba tolaba mulimu n'oluusi bwe ŋŋenda n'enkooneramu ku Bobi Wine awo, ne musuutasuuta awo, ne muwaanawaanamu, ne muwaana. Naye nga ensonga lwaki muwaana, si lwakuba nti mwagala, naye ngezaako yaŋŋamba nti ngezaako okulaba nga nkumaakuma abantu bakomewo gye tuli. Kati osanga abantu ne bawoza Isima waffe. N'aŋŋamba nti nze mbeera obwomu awo, mwana ebintu ne binneekyangako. Ne mpulira nga mwana nga naakuvuma, oli akuvuma, nono naakuvuma, n'okola live nga kujjuddeko bakuvuma. N'akaaba nga nnyonnyola naye ng'akaaba. Kati nze ng'omuntu ategeera nakizuula ekitawaanya Isima ali bwomu. Talina muntu amutegeera. Babebekulu baamuleka kuba namulabako awo nga bano baani bano ba Muhammad Nsereko baamuleka nga nabo n'osanga nga talina byaboogeredde. Kati nga ekyokuba obwomu kiri kimutawaanya.
Twagendako lumwe wa Hamu awo. Hamu n'atuwa ssente. Hamu yankubira nampita nangamba jangu. Hamu yangamba kamera badde ejjeeko nga bangamba warning eveeko. Hamu yangamba yampita nangamba jangu alina bye yali anjagazaawo. Ne muwa program ne mugamba aje nja kujja bwenti ne bwenti. Kati kwolwo mbanna akatuuka. Isima gundi najja muganda wa Hamu Yasini. Namugamba gundi azze ntyani. Isima azze ali wali akwagala. Namubuuza ate abadde agamba ki? Ja angambye akwagala. Nagamba ne Isima abadde naye. Tetwabadde naye kumwolesa ejjo. Tetwasibye naye. Nanga kale mugamba ajje. Mugamba ayingira ajje. Kuba Hamu yali yaggulawo oluggi lwa Isima ngoba alinga taata we. Kati Hamu aba atudde twogera. Isima najja n'amugamba